bakwe bakkanye ne family program bagiintegrating. Kati nze Sseggirinya senga yabadde mbaka wa parliament nga bwe waffe nga nze mukulu w'enju ya Sewandagi nga mpita mu olunyiriri lwange Paulo Sentamu tulina okubagamba nti ffe wane waffe ku kijja kya Kigwogwa ffe tuteekateeka okuziika. Kati mu aba parliament mutuwe programu yammwe. Bani bwe mwina mubagala bakole speech. Bani abajja okwogera era MC abawaani olwo tujinza okukisalawo okukanya pakati ewaffe nze MC waayo. Ne bwe ba parliament ne bwe ba state house teyinza kuletayo MC waayo. Nze mba MC waayo. Kati ojja kumpa nkuwa program nti aboogezi abe wamwe mwagala bameka nti bali 10 ne mbagabanya ne mmanya nti omwogezi asembayo waffe wa family. Era okuziika ani anaakukola nti ewaffe tuziika mu bwabuwangwa tuziika mu ddiini. Tuba bakuziika mu ddiini tulina father waffe yajja okukola ekyo. Bwe tuba tuziika mu buwangwa waliwo ttiimu ekulemberwa Sewandagi yajja okukola ekyo. Bwe tuba tuziika mu busiraamu waliwo Sheikh Gundi yakola ekyo. Kati gwe ne tuintegrating nga buintegrating ziki programu yammwe yaffe. Olaba ne babeera basirikale bano bebaziika nga babakubidde amasasi mu programu yaffe mukiyingizaamu buyingiza ne mukuba amasasi gammwe ne muvaawo. Faza oba Reverend Obani n'agenda maaso okukola ekyaffe. Naye bino byegambye bino byabadde byakasajja fuba. Naye kyendowooza era kyenjagala okulabula mukwano gwange Empuuga tayinza kulwana na Bobi Wine mu nkola y'akasajja fuba n'amuwangula. Bobi Wine wadde Empuuga yagamba muteeketeeke Bobi Wine mulonde. Bobi Wine aliko amaanyi ag'enjawulo nga buli anaalwana nago gonna ajja genda mu political limbo. Alwana na Katonda butereevu. So mama Sseggirinya soka kakane butereevu. Masa wayinza okubaawo emberebezi nalabye bayinza okulwanagana. Akakane ku lw'obulungi bw'abaana ba Sseggirinya abasigaddewo. Sseggirinya alina emikwano mingi mu diaspora naye gisobola kuyamba Sseggirinya nga giyita mu NUP. Akasente ke bamusuubiza nako akakwate bulungi. Kubanga nakalabye bannamwandu bayinza okubanga enamba eyinza okuwera muko naye eyinza okuleeta ate ebizibu. Naye njagala nkubulyeko be kino ng'okimanyi mu mateeka Sseggirinya talina namwandu ya ddogo. Tujja kukozesa buntu bulamu. Ayina baana. Kati bano bakyala okubawa akasente bunaaba buntu bulamu. Mu mateeka banyabo ne bassebo mwe baleeta abaana ku mwena tekuliko namwandu. Naye otandikirawo zikayaniranga omukazi abadde ku mwana we Nairobi agakkaani nsambya biki. Ate ne yali badde akaana mpozi mu ekyo yabadde mu Sauda Madada. Gwenda tebategeera Sauda Madada. Sauda Madada yagenda najjanjaba Sseggirinya Nairobi. N'agenda naye kunyonyinga n'abooluganda tebagenze. Ne mukulayira ye yamuleeta. N'okumulayira ye yamuleeta. Nga Sseggirinya alinga atalina mukyala era teyamulina bano bonna abakangaza kati olwaleero tebajja. Sauda Madada yaleeta Sseggirinya. Oyinza nze nali manyi n'okumanya nti Sauda Madada ye mukazi wa Sseggirinya kubanza obusajja obumpi obwo obutono ku bakazi abanene mbutiira ddala mbumanyi bw'amaanyi buba bwa ttabu. Era Sseggirinya yamaze kuva n'omanya nti Sauda Madada yali just mukwano gwe nga si munne yali colleague mu struggle. Naye nze nali sikkiriza nti Sauda Madada si munne wa Sseggirinya. So Sauda Madada era yakoze security eyo naye yekuuma. Yabadde komanda waayo. Viva mwana watu Sauda Madada wakoze omulimu ogw'amateeka. Abatakutegedde bwe tubaagala basigalaawo. Bo tebakutegedde basigalawo nga tebakutegedde gwe kiwakoze wakikoze ffe abakutegedde twakutegedde. Kubanga abadde oziika komanda wo wabadde oziika comrade. Ate bino ebigambo byawulira amanye. Omanyize buli mpuli ekigambo ng'omuntu anvuma. Waliwo anvuma ne mbuuza ani anvumye. Kati bwe mala okumanya nti kati mutimu Mpuuga. Temulimu ayinza kwogera kirungi kusaidia Bobi Wine. Bino era oba osobola. Ebitutulaga na biwuli nobiyitako nobitobo tunulabanga manyi Mr. Call okusimu etaliko airtime. Bobiwulira. Nabadde ndaba NTV eyabadde NBS eyo NBS Eagle. Kwade kwa mwami mukama wange naye ina statement giyakoze najogera kifula nenge nenga public najogera. Bobi Wine yagamba Sseggirinya yakola ebintu mu bbanga lya myezi. Kola programu yabwe ne bakinyonnyola nti bwe tumujja erubaga tumutwala ku NUP we tukumye olumbe lwe era we tugenda okusula bwe tuvaawo enkya ku makya tumutwala ku palamenti ye mukungubagire bwe tumaliriza okuva ku palamenti tumutwala mu maka ge bamutwala Wambogo mu maka bamusaalire bwe tumala okumusaalira tumutwala mu maka ge gye tugenda okusula bwe bukya ku makya tumutwala wa Masaka nopu ewaabwe ebutale ng'eyo programu etegekeddwa era ne batandika n'okulongosa wegambye emiti baagitema buli kimu baakitema
kati atondo nawa matukeri nabitekeri era nafuna n'omukyala ajja amugambe nebaza nnyo Mpuuga kubanga nyambye nnyo ku kino ate nakugamba mbw ate bandese tebampadde yadde siringi 10 kati parliament sente ziyaleeteza amabugo baziwani mbere yabadde omutuufu okufuna sente ezo yene mama naye yatuwewunyisa naye ate mama sente map media yatuyambye n'atuwa akatambi nga mama sente yali yazifunye emitwalo ejeji ejakyata obupapula bwali bwa mitwalo 5 zino milioni 5 Mpuuga ziyamuwa ez'amabugo nga bazimuwadde era ne bazikwata ne katambi kati mama nga yafunye obwe 5 eggulu limu yali akaaba atya ku makya nti ate mukole munaku lumu atugamba talina kyakuliisa abaana baba nti balina banyaabwe baba musuuliddeawo kyova olaba nti maama naye yabadde n'ebizibu kati ate n'avaawo n'atandika okulaajana nti ate NUP kaadi egiwe personal assistant wa awe mbadde zija naye nga ensonga tugivaako mu bano mu pati zisatu family Nuupu Mpuuga ani yasiko walinze Robert Kyagulanyi Ssentamu yasiko walinze atya nga yafiiriddwa mubaka enamba ye mu parliament yavudde takyaweza babaka kati kyogamba nti ekyo ekifo ekiri awo wali ayinza okiwangula nga siwa NUP mpulidde Kasiba nti anenya n'abataddewo ebipande byabwe bw'oyingira mu politics oteekwa okumanya embeera yaayo nga bw'oyingira mu luli olulangira mu luli olulangira olugero lugambye nti awalungi tewaba wammwe mujaguzo oleka evuga nokirira ekibira bakiyita kibira nti Namulondo tebeerawo nga eriko sipeesi kabaka baba bamujjawo naafudde bamutwala nga ku Namulondo kutuulako omulala era yono takungubagira na kitaawe ziba misanyu na mazira nga gikubwa ng'oli akoze eki ntiraba nnaku zino ne mubika abakulu b'ekadde baffe omwaka guno gwonna badde bafa ng'oli agenze kati etteeka ligamba nti omubaka wa home is best awaka wammwe awafunda wewammwe era bakudisprove nze NUP yakudisprove nze toli abadde agamba ntugende mu kisaawa awagazi batuddewo wano awaka era bagiddewo era tewali ripooti ziraze nti waliwo abafudde olw'okwenyigiriza oba waliwo abafudde olw'omujjuzo wano babadde bajjaawo yewaka kati palamenti kubanga waliwo Kabonganje asasula bali okukola obuvuyo bwabwe yategedde waliwo embiranye wakati wa Mpuuga ne NUP ate lwaki ogamba nti ffe palamenti tugenda tegekera sulu Mpuuga ng'ekibiina kirina obukulembeze bwakyo kuba ekibiina palamenti evunaanyizibwa ku kibiina palamenti singa abadde yagala kuziika Segenya in the decent burial yadde inakola etya yabadde inakolagana na NUP si famire obuvunaanyizibwa bwa famire bukomawo ku muntu abeeraku mu status ng'eya Segirinya abantu balina kye bateekwa okumanya awo famire ye kulinako obuvunaanyizibwa ng'okyali mu famire bw'ofuuka w'abantu kati kabaka wa Buganda kankuwengeko ekyokulabirako bw'ajja omukono mu ngabo abamuvunaanyizibwako okumutereka si ba famire ye ajja omukono mu ngabo yadde ye Muteesa bali abavunaanyizibwa bo bavunaanyizibwa kutereka kabaka waabwe Sseggirinya ng'owooluganda lwa bano si gwe babadde batereka bali babadde batereka mubaka wa parliament member wa NUP kyekiva kikakatako okubeera n'okukkaanya okw'amaanyi bw'olabawo okusika omuguwa abasinga amaanyi survival is always for the fittest ebyo bwe byali si ffe twabitonda era ojja kusanga mu nsiko ng'empologoma yeri enkabi terya mpologoma ojja kusanga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ng'omusajja yakwana omukazi takwana musajja era omukazi bw'akwana omusajja biba byangeri nga siiti naawe okyebuunya n'okyebuuza n'obufumbo tebutera kuwangaala kakati Mpuuga ye kye yabadde akola omulimu gwe gwabadde gwa sabotage naye nze mwebazaako ate kimu wadde yagaanye okukka n'alemera abaana kubanga badde alina okulaga kyakolako accountability wa mukama we nti abaana nze mbadde nabo era mbalemedde wano naye nga mu buwangwa bwaffe abaana bwe baba nga baziika kitaabwe bonna abafunye ebizibu ebitali bimu ate nensanyukirako abafunye ebirungi mu bulungi mukuliko omwaka omukadde manya bantu genda omwaka tebagukulika era mugabaye mwebale kuyita mu mwaka teri yeebala kuyita mu mwaka omwaka guno lwaki tukulika mukulike tamala emirundi teyaguyitamu Sseggirinya aguyiseemu naye ate guno tagususse tagususse kati gobanga osobodde okugusomoka
ako kabi kitegeeza omwaka gubaddemu ebibi njolo gubaddemu ebibi ndulundu ogukulise kubanga ebizibu ebibadde mu mwaka mukadde waffe Hussein Kyanju butereevu ne Bishop Werubaga simwe yagendera mwaka ogwo Bishop Werubaga aliwa ono gundi Bishop Luwanga si wa mwaka ogwo ba wa mwaka guli okujjako mukadde waffe no gubazise Namirembe balagadde sekadde yagendedde mwaka kati fa baguyise mungo gama tetugukulise ono Minister Sala Mateche yafidde ne RDC ne yafiridde omwaka bende kati fe ngo tugamba tetukulise mwaka omwaka bakulika mukulike omwaka obera ogukulise abantu bamanyi Luganda naye baagala okutulowoozesa nti Oluganda balutegeera bw'oboga nti ogukulise toziiseeko okutogezeko mazika gonna omwaka oguwedde tofunye kabenje konna tebakubbyeko kintu kyonna tofiiriziddwa ogwo mwaka olina okubanga ogukulise gubaddemu okusomoozebwa tukulika kusoomoozebwa okubadde mu mwaka ngaffe mu Buganda nkuyisiza neeyo kubanga ebintu byetugenda okwogerako byankizo nnyo waliwo amateeka amawandiike ne wabawo n'amateeka agatali mawandiike naye nga tugagoberera ate ebiseera ebisinga amateeka agatali mawandiike gaba gankizo nnyo okusinga n'amawandiike kubagana amawandiike oluusi gamenyebwa n'omumenyebwa nga bakozesa okulinyoola obunyoozi bagakolamu n'amendiment bagakolamu amendiment waliwo oli asobola odigulirira ne balinyoola naye n'abawo obukadde bwe butaano ne balinyoola naye gano agaffe nti omukyala Omuganda afukamirira bba eryo tewali bwe baliwandiika n'eri atera okufukamira ndabayo era bannamateeka batandise obirwanyisa manyi bw'oyagala okulaba badivorce abasinga ojja kubasanga mu bakyala b'amateeka okufukamira si kunyigiriza era okufukamira is a sign of respect omusajja nga nze Sentamu Sewandagi era sikwa abakazi bokka nze Sentamu Sewandagi siyinza kubuuza maama wange nga neesimbye ejjaali ate nga ndi musajja mukulu nina abaana n'abazzukulu naye maama wange nfukamira wansi ne mubuuza sisobola kuyimira mu maaso ga kabaka nenkikinala nenjogera byenjogera okufukamira is a sign of respect is a sign of superiority nti buli muntu yenna afukamirira oyo omusukulumu amusingako so mbadde nkulambulira amateeka go nti tulinayo n'amateeka amalala ago ge gaffe ge mbadde nkugamba nti si mawandiike naye nga tugasamu ekitiibwa ya Buganda terina bwe yawandiikibwa naye omusajja Omuganda teyeebaka ku mwannyina omusajja Omuganda tawasa wa kika kye omusajja Omuganda tawasa wa kika kya nnyina omusajja Omuganda bw'aba atambula amanya bw'atambula omusajja Omuganda bingi byatakola ababeere ewaka bonna baana be baba mu kiti ky'abaana oba ba Muganda baba baani bonna baba baana so mu mbeera eyo mulimu embeera y'okufa nti omulambo gw'omusajja Omuganda oba omukyalo Omuganda gubeera mu maka ge omulambo tegutwalibwa mu masaŋŋanzira olumbe lukumibwa mu nnyumba ewaka ogwoto tegukumwa mu kisaawe oli mutuufu awo kati gy'olaganda bayo tegukumwa mu kisaawe ogwoto gukumwa waka ne bwoba olinawo awaka olaba okumanya ogwoto guzibu nnyo ne bwe tubanga tulina ku kijja gye tugenda okuziika katugeze Kimbowa osula ku nju za Mukiibi ebunamwaya n'ofiira awo bwe tuba tugenda okutwalira kubanga Mukiibi ayinza okutugobyawo bwe tunaakutwala ku kijja nga teriyo nnyumba tetukumawo gwoto kyekiraga obukulu bw'ogwoto era bwe tukujja mu nnyumba ng'ovudde mu makaago nga Ssejjirinya bwe bamugye ne Kanyanya ne bamutwala eri tetukuzza mu nnyumba nga wasuze mu nnyumba tukuyingiza mu nnyumba nga tewasuze mu nnyumba omufu tasula mu nnyumba bbiri zennono z'omufu tasula mu nju bbiri zisulwamu bantu awo nno wendaga twatuuse mu mbeera simanyi gwe bwogenda kukinyonyolera bannayuganda naye abasinga obungi ba analyst badambalaba ku TV ndabye bagashumba ndabye balwomushana ndabye baani olina ekizibu mu Kimbowa kakati twogera ku bya Bwakabaka bwa Buganda ate olabi balwa omushana olabi bagashumba abatalina na buwangwa abapantagonia kati gashumba alina buwangwa ki ewaabwe eriyo muziro ki gwomanyi mbuwe kalungu anti munalwanda naye balina muziro ki ate simanyi mukyala wa Museveni muwala we manya mutabani wa Museveni Muhoozi Kaine Rugaba yawasa muwala wa Sam Kuteesa Charity nga maama wa muwala wa Sharon Kuteesa muganda wa Janet Kataha Museveni balinga binyonyi bote baziza kakati eyo kali kyatugigatta ku yaffe nebbe ewaabwe ekyo bakikkiriza kitegeeza naye mu biology Muhoozi aba yawasa muganda we naye mu biology ekyo tekikkirizibwa
kati twatuse mu mbeera y'olumbe nga abantu bali mu kwogera Nuupu yakande omulambo, Nuupu yalwandde omulambo, Nuupu yalwandde, Nuupu yasazza omufu, biki wenkubulize ekibuuzo ekisooka. Nuupu yalwandde omufu. Nuupu tenalwanira mufu. Nuupu yabadde ekola kituufu. Nuupu kye yakoze kituufu mu buwangwa bwaffe, kituufu mu nnono ennono yerimu obulombolombo n'obuwangwa bw'Abaganda. Kituufu mu maaso g'abantu ababulijjo, in the eyes of the right thinking men. Kituufu mu maaso g'abategeevu ne mu maaso g'omugenzi. Ate ne mu byobufuzi it was politically right. Kubanga babadde balina rights zaabwe ng'aba NUP nga Sseggirinya mbaka wa parliament owaabwe be baamuwa kaadi yaabwe ng'afudde, be babadde ba beneficial abasooka nga balina right yonna okumwakodinga a decent burial, ate nga ne mufu yennyini bwe yali yalaama. Era Sseggirinya yantiisiza sikyazeemu kweraamyalaamya. Olaama n'ofiira ddala ng'ate golowooza oli ku TikTok, olowooza oli ku Facebook. Katonda najja atuukiriza ekiraamo ekyo. Kinziza kyo ku kiri nti olulimi lutonzi. Naye nze siri wa kufa kati nina kufa 271. Mpuuga ne ttiimu. Olabayo gye nfiira. Ogambye 271. Nva ku bwaka bwa parliament mu 241. Kitegeeza gye tunono ttiimu 241. Ntandika okuyingira ku bwaka bwa parliament buno bwa Nansana municipality oba constituency gye bagenda okusala ku municipality mu 226. Mbakulembere nga nanvuganya ntya nga bwe baali bantidde ku bwa kansala. Kitegeeza kyalina emyaka 5 mu 5 nga tonnafa. Kituufu. Mu 271. Abaana abazzukulu bajja kukuwalula. Bwe mwaka gwenja okulaba nga ndabi ku bazzukulu b'abazzukulu. Mpuuga ne ttiimu ye kye babadde bakola ate era nze nja kufa nga jjajjange. Ani? Jjajjange Tofiri Kigogwa Kaddu yakeera ku makya n'agenda okulima. Bw'amala okulima mu nnimiro ndowooza yali asigula nkonge. N'akomawo awaka n'agamba bali nti mumpitire omwana wange. Musajja twali bbaala, omwana akolera Kawanda. Yali musawo wa byabulimi akolera Kawanda, mumpitire omwana wange. Nti lwaki tuyita omwana tugenda kufa. Tuga ndi jjajja leka nawe kulima nti ntuusizza ngenda kufa. Ne balowooza byakusaaga. Kakana n'atandika okunafuwa mpola. Ajjeyo obuliri bwe yeebasaawo mu ddiiro. Atuuka ekiseera mwana nga simulaba. Nze ngenda. Omwana nga tajja kyava ayita muzzukulu we. Taata wange n'amugamba nti mwana wange kwata ebipapula n'ekkalaamu wandiika bino. Ng'oliwo n'abantu abalala nga basatu n'abiwandiika. N'agamba omwana wange mumundabira. Ne yeebaka. So bwe nkugamba ndi nze ndi wakufa 271 kyenjogerako nkimanyi. Oli mutuufu. Nange jjajjaffe bw'ate bwe yafa ate ffe yasooka tukowola ffenna ne tujja ne tubeerawo. Atugamba nno olwaleero nnyinza obutakeesa. Ne tusula awo jjajja n'ebiki byoyogera awo kyalina amaanyi okyali mulamu. Wulira siwulira. Saawa nga 8 ogw'ekiro. Ayinza okusa maama yali amusuzeeko ako. Nkwatako ku bigero owulira odda naye okunyogoga. Bwe banda nese okunyogoga ngenda. Kuba ekikubira tuzuukuka. Naga kakati Bayibuli yange eriwa. Mujimpeeza ate akasimu kange. Nina ssente mu kitabo wali ezo nzikuwadde naawe nzikuwadde naawe nkuwadde kino naye nkuwadde kino kiro. Saa ziba ziwera 12 n'atabuka n'afa. Era ffe netububanja. So tugenze maaso. Mpuuga ne ttiimu ye kye babadde bakola kyabadde kituufu babadde badisorganizing. Kyabadde kikyamu mu mbeera yonna naye kyabadde kituufu eri mukama waabwe. Appointing officer eyamutumye eriyo Sam Kaziwe gwayita Kabonganje. Enjeyo bw'ogirabanga ng'ezina ku ttaka oba twazizinisizanga ku lulagala, ku lutimpa oba ku seminti. Waba waginyodde. Waliwo n'edda twaziyitanga ntongooli. Entongooli kaabanga kasigo ka muwogo. N'okateekamu akati k'ekibiriiti n'okakuba bwoti akazinira ku ttaka. Kakuba bwoti. Wabawo abaakanyodde. Waliwo akagologoosi nga bw'otunuulira akagologoosi ako kazina ne kayawula. Kasamba tteke kakuba n'ejjambo. Naye kosike kaba kakola ebyo. Eriyo ali emabega w'olutimbe. Anyiga wano, n'anyiga wali, n'anyiga wali, n'anyiga wali. Bampuuga twakabawulire mabega kaawo. Nga waliwo wadde $3 billion.
ne milioni 800 bamukolera omulimu kuula amalungi ogw'okunafuya Kyagulanyi either bamukomeko bamulemesa okwongera ku bwagizi bw'alina oba bamukendeeze ku bw'alina. Mirimu balina ebiri, okukendeeza ku bw'alina bwe bubalema bamakinga sure nti tayongera. Mwe mwava zino emmotoka ennene eziringa emizigo abaana ze bavuga n'amayumba ge bazimba twazi 3.8 billion naye nga diru yali ya bilioni 8 bagenda ne budget ya bilioni 19 ne babawaako 8 ze bakkiriziganya n'abawaako 3.8 ne basigala nga babanjanya bimeka naye nga kyetumanyiiko nti eri waavaayo 4 ebibiri byabuliraawo mu transportation bo ne bafuna 3.8 kakati ogwo gwabadde gumu ku mirimu egyabatumya yensonga lwaki ne parliament ekwata etegeka funeral subjukira Ssegirinya bwafa ku Lwokuna kamwenda bano bategeka nti tugenda ku kijja gye banaamuziika era basindikayo advance team etuukayo ekwata n'obuuma obusala emiti n'egimu ku miti eminene egyabadde mu compound bagisaze abanuupu aba parliament abanuupu eri n'emiti bagisaze ffe tumanyi wano mu Buganda olujja bwe luba lutono tuyingira ne wabaliraanwa ne bwe bayo mu lumonde tumukola ki tumulinnyalinnya ne bwe biba bijanjalo tubirinnya ebikajjo tubirya muwogo tumukuula ovakado tugenda naye Kampala n'amatooka olumu tusobola okuganuula ne tugenda ki n'ab'okukyalo batutega ebintu byabwe kukubaawo tubigule abamusaamuza ddembe ne bateekawo era tetulina bw'otugamba nti olumbe balukumidde mu kisaawe ate tujja kuva mu kisaawe tugende tuziike nga awaka waliwo waliki. Abasajja bagamba nti konkomebbi yerinannyini kigaji, east to west home is best. Awaka wammwe awafunda wewammwe era bakudisprove nze NUP yakudisprove nze toli abadagamba tugende mu kisaawe awagazi batuddewo wano awaka era bajiddewo era tewali ripoti ziraze nti waliwo abafudde olw'okwenyigiriza oba waliwo abafudde olw'omujjuzo wano babadde bajjaawo yewaka. Kati palamenti kubanga waliwo Kabonganje asasula bali okukola obuvuyo bwabwe yategedde waliwo embiranye wakati wa Mpuuga ne NUP ate lwaki ogamba nti ffe palamenti tugenda tegekera sulu Mpuuga ng'ekibiina kirina obukulembeze bwakyo kuba ekibiina palamenti evunaanyizibwa ku kibiina. Palamenti singa abadde yagala kuziika Ssegirinya in the decent burial yadde inakola etya? Yabadde inakolagana na NUP si famire obuvunaanyizibwa bwa famire bukomawo ku muntu abeeraku mu status ng'eya Ssegirinya. Abantu balina kye bateekwa okumanya awo famire ye kulinako obuvunaanyizibwa ng'okyali mu famire bw'ofuuka w'abantu. Kati kabaka wa Buganda kankuwengeko ekyokulabirako bw'ajja omukono mu ngabo abamuvunaanyizibwako okumutereka si ba famire ye. Ajja omukono mu ngabo yadde ye Muteesa bali abavunaanyizibwa bo bavunaanyizibwa kutereka kabaka waabwe. Ssegirinya ng'owooluganda lw'abano si gwe babadde batereka bali babadde batereka mubaka wa palamenti memba wa NUP. Kyekiva kikakatako okubeera n'okukkaanya okw'amaanyi bw'olabawo okusika omuguwa abasinga amaanyi. Survival is always for the fittest. Ebyo bwe byali si ffe twabitonda era ojja kusanga mu nsiko ng'empologoma yeri enkabi terya mpologoma. Ojja kusanga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ng'omusajja yakwana omukazi takwana musajja era omukazi bw'akwana omusajja biba byangeri nga siiti naawe okyebuunya n'okyebuuza n'obufumbo tebutera kuwangaala. Kakati Mpuuga ye kyeyabadde akola omulimu gwe gwabadde gwa sabotage naye nze mwebazaako ate kimu wadde yagaanye okukka n'alemera abaana kubanga badde alina okulaga kyakolako accountability wa mukama we nti abaana nze mbadde nabo era mbalemedde wano. Naye nga mu buwangwa bwaffe abaana bwe baba nga baziika kitaabwe bateekwa okubeerawo mu kuziika kitaabwe. Ekisooka baziraga kitaabwe bwe bamala okuziraga ng'ogyeko ffe abayita mu mpisa y'ensi kuba kati ate ffe abayita mu mpisa y'ensi kati nze siziraga awo mba nkontanya ate ne mukama wange kubanga aba yasiimye ya mutwale kati bwe ngenda mu kuziraga ate giba miggo gyennyini naye bana batanayita mu mpisa yansi bajja kuziraga. Kati nze ate nze era bwe ndifa abaana bange tebagenda kunziraga. Ojja kwewunya nnyongoze wange nga banteekako obulo n'omuwemba n'entungo ne banteekako n'omubisi gw'enjuki
n'ogamba nti ate bino bizze bitya Sewanda gy'ani amuteekako obulo nze mbadde jala kinyirikisi ani amuteekako muwemba nga banteekako bulo banteekako muwemba banteekako ntungo banjiwako mubisi gwanju nzekide mu lusuku noonye kinyirikisi nze gya abaana bazirage ekyo tiba tekikola ine waffe kati mu mbeera y'abaana balina okubeera ku kitaabwe ne baziraga bakola omukolo ogusembayo okuziraga balina ateera n'okuyuwa ku kitaabwe eki ettaka era wadde bo besigiriza nga bakwatidde eri mu kisaawe era enkeera ogwo omukolo gujja kubabanja tubasabira busabizi kimu nti guli ogw'okuziraga kitaabwe guleke kubabanja okuzika bangambye bazzeeyo ne bateekako ettaka naye ate kati okuziraga baba tebaakoze ogwo waliwo ekirala ekibabanja okuziraga taata waabwe era babikola ebibala abakazi ne beetereza wansi eno ne beezizika bakole ki balina gwe baziyiza n'amanya nti ofudde oleme kubasumbuwa kati bino ebitemu bituuka ku baana ne bagenda mu baffere ne bababba ssente naye ng'ensobi yakolebwa kantu katono nnyo bwe kati olwa muntu eyenonyeza ebibye atalina wa famire kuba mpuuga ng'omaze okugaanira abaana ne namwandu obatadde wali nti mulinde wano omulambo gujje era senga ate nabadde nga nze muganda wa Segirinya nabadde nzija mu kidaala mpuuga waali nendagira bulagizi namwandu n'abaana timusituke tumusituke twambuke n'omuggo aganye ne muyisaamu embooko ne tukkirira naye kikye neebaza mpuuga yabadde alina amagye ne poliisi nga gonna gali ku ludda lwe ekyo kye weebaza ate yabadde asobola bulungi nnyo okulagira nti poliisi n'ayogera ne Kabonganje nti omulambo bagugaanidde twongeremu ku maanyi omulambo bagugaanidde mukama wange towa order omulambo gujje wano era Kabonganje yaligambye bugambi bali nti mukole kyonna ekisoboka omulambo mugukole ki mugukimeyo oba mubba mubbe era baali gukimye abaana bola abadde bakozaako akajegereko ogamba mbu bwe kati mbebaza bavumu naye singa mpuuga katonda owokubiri teyazze mu mutwe gwe n'amugamba nti kimala bangambye mbu abasirikale kubeera wabaddeyo n'abamagye balumba kukima omulambo naye waliwo factors ezabalemesa ze baatunuulira ekisooka nti balowooza nti singa betuteekawo force abaana bano abali mu red nabo si beetegefu okutuleka abaana baali bamalirivu omanyi kankubuulireko abaana abo boolaba bali mu red embeera gye balimu olwaleero yembeera yatwala mwami Museveni mu nsiko naye yali abafaanana they have nothing to lose era kyova olaba nze mba ngamba aba foot soldiers nti fe abakulu temutuyita mu bya foot soldering fe we have a lot to lose nze nina abaana n'abazzukulu nabeerako mu kiseera ky'olimu nga ggwe nga siina baana nabazzukulu nga bwe nfa nze nfudde era nga mba hero so nga n'okufa obufimpulira nga nkyenyumiririzaamu nti kati ngaawo nga poliisi ez'okutuggyako omulambo bwe bagamba nti nfudde awo tulwanira awo so mbu poliisi yatidde ekiro kyo negamba nti teyakitidde okuba omukka ogubalagala oba amasasi na biki abantu abali bajja kufa yabadde ekisobola nga ye yagala kutuusa kiri kugamba nti wali atusinga yabadde kuba omukka ogubalagala kuba abaana abo badde betaaga obukanisa bwa tiyagaasi nga 4-5 kati tiyagaasi nze mumanyi era akugenda ne bw'olina amaanyi ag'enkana wakasa akuyingira mu maaso kano koosibye olina kata bali ne bayingirawo ne bayitawo ate ekirala babadde bayambadde bereeti ne yunifoomu zaffe ezo ze zitusibya buli lunaku ng'okwata bakwate n'obatwala mu prison kati senga poliisi erina abaana ba nuupu abataka wansi wa 10 mu kkomera nga n'abafudde bawera 5 ekyo kyokka kye neebaza ku mpuuga nti yatuyambye bagambye nti baatiddemu n'omubiri gw'omugenzi mukadde ako gwabadde segwambadde ng'omayi y'abasiraamu bimanyi kati nga tebana bakuguteeka mu sanda bagutadde wali eri mu lutimbe ebwanga bagutesite sekulast hour bagulete bagusalire salati janaza anti nabo babadde tactical nga bagamba bwe tugwambaza wano bagubba kati tebalina bagubba nga guli bweru nti awo mukavuya awo mukeyosa eyo gusobola okuwomatuka mu jineza ne gugwawo ate obusiraamu tebukikkiriza ekyo so ndowooza abasajja weewunye era Mathias Mpuuga omusajja gwe bazze okuziika ye Muhammadi naye ate wabaddewo kafeero eri ku kisaawe kafeero ng'ayimba ate ziri ezaffe so Mpuuga abaana abajjawo Katonda nsembeze kumpi mu kifo kya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Mpuuga abaana ebyo nabyo abadde byakujooga Mpuuga abaana b'omugenzi abajjawo okubabba n'abakukusa paka ku kisaawe
abaana abo yabafunye endoza ku macha basabaddeyo naye byengeri gye babadde biteeketeeke njagala otunule speech ya Namwandu gye yakoze yamanya mama w'omugenzi yakoze ng'alagalinga ali influenced nga yabadde olidde influenced nga yeebaza Kyagundi Mpuuga naye mu kufa kwa Ssegiriinya wabadde toyinza kwebaza Mpuuga okusooka mugezi yenna kye yabadde akola wabadde osooka kwebaza Bobi Wine ate ne Kizza Besigye waali mwebazizza kubanga Kizza Besigye bakola ettaffaali eryasooka ye yazimba ettaffaali ebbereberye ku Ssegiriinya Kyagulanyi asanga Ssegiriinya ng'olwedde Kizza Besigye yamuzimba dda kati ndoza ne Mubaraka Munyagwa kati nze bwe mbanze kuba Munyagwa bamutwala gy'asinga okututunika ennyo gye bagenda okulomba edduwa za Kamulali ne bamubaraka Munyagwa deni bano ba Lubaki oyabo bamutwala mu masimu kati abo nga mama wa Ssegiriinya abo tobamanyi tobeetaaga ne bano basewanda gye abamuyigiriza ebyo by'okuba amasimu abo tobeetaaga naye weetaaga Kizza Besigye mu FDC amulata ku political scene bw'amuleta ku political scene ya Lord Kansala kati awo ne weebaza Kyagulanyi kwata kaadi kubanga okuwa Ssegiriinya kaadi tebagimuwa ku meriti yali decision ya muntu omu Robert Kyagulanyi Sentamu nti eno kaadi yange nze njigaba alenga awakanyizibwa ba elite abali ku lukiiko ne bamugamba ne bamulaga n'omulaga bamuwa n'obujulizi kubanga babuletera Secretary General nti Ssegiriinya talina biwandiiko Kyagulanyi n'agamba oba ebiwandiika bino batabirina nze kaadi njimuwadde bwe banaamuwangula bw'anaawangula banaamuggyayo n'agimuwa kazi ate yalina amagezi amalala ge yayita ebbali era okulemesa ab'okumugyayo wadde ebiwandiiko teyabirina mpulira nina Empuuga mwennyini y'omu ku babaga petition nga bawadde ekidandala nga bamuwadde kaadi oyo Ssegiriinya ngagamba ono Ssegiriinya gwe muwadde kaadi kiki tekiriyo simu ono tali wathe kubeera kutula mu parliament kati Mpuuga nga mama woono yeebaza walitandikidde eyo kubanga omaze okupima audience kyefaanana nojjanga weebaza Kizza Besigye ne weebaza Kyagulanyi Kiwagala n'omwana nnyo kubanga n'omufu yakola live ze eziwerako n'agamba nti Kyagulanyi Sentamu bwenfanga mumwebaze nnyo yayogera nnyo emirundi nga 10 n'okwogera ayogereranga essaawa 5 n'agamba nti essaawa 5 ne bwabangayo n'akasigadde ng'abadde akeerabidde akomangawo n'akoogera bwe mutandika ng'ogera kuva ssaawa 5 ba 6 atuusanga 11 ng'akyayogera kati oyo wabadde tolina bw'omugamba nti omuggyako wadde Bassegiriinya baafuna ebizibu byabwe ekitalya gye babasibira nakinaki n'engeri gye baavaayo Mpuuga yabingira bolode Mpuuga ali amaze okubeera infiltrated n'ateesa n'abaana anti yali rope era obiraba n'enzijayo y'abaana abo mu kkomera yali ndala nnyo bano gye batandise otaputa nti bano baali baagala bali basigale mu makomera so nga bo baali tebaagala abaana baabwe kubatanga bateera kubakwakulizo okiraba kati bwe babibala ebyo batadde bano bwe baagayo bakkiriza okulya mu nsi oluku ebyo naye ate Ssegiriinya ye olwokuba yali abala be bamugye mu kkomera naye bwe yakomawo yatuula ebbali era obutafaanana Ssewanyana Ssegiriinya yaddayo ku kitebe ne yeetondera Bobi Wine era ne Bobi Wine n'amwaniriza nga bwe yayaniriza ne Sanya simanyi Sanya waakako nga bigamba yogedde bingi n'amwaniriza nga ne Bobi Wine bwali bwaniriza abantu era Bobi Wine yabadde alina okussa ekiraamo kya Ssegiriinya mu nkola nti yabalaamira okumuziika Parliament bwe yali badde yagala okubayambako Parliament si yali badde ziika Ssegiriinya it would be NUP nga yeziika Ssegiriinya being facilitated by the Parliament of Uganda mwami Sentamu era Ssegiriinya n'abaali mu kutomuteekayo baali badde bano abapoliisi aba Uganda naye ng'ate NUP ebakkiriza NUP yali badde yadde mbogamba nti ono abadde foot soldier tujja mwekolerako era ba foot soldier bajja okukola ki omusitula ate engeri poliisi gyamwiri byange ebbanga tabanka omukwano gwa poliisi obulambwe bwonna muwa abapoliisi bamuziike so kakati kyova olaba nti munnaffe wadde tumunyiigira nnyo bingi bye yakoze naye tumwebaza nti at least yatutaasizzaako okuyiwa omusaayi n'okusiba abaana baffe mwami Sentamu manyi nze nnyamba nnyo abaana kiriza okuwuliriza ebyo tayagala kuwulira abaana tebaagala kuwulira muntu yena yeebaza Mpuuga ng'omwebaziza bakkiriza okumpuliriza nga mwebaza teyatoye order esembayo yali badde disastrous yali badde mbi nnyo bangi baali fudde embooko yali badde embooko n'abangi senga bali mu kkomera nze kyova olaba nawa Kizza Besigye akalulu kange mu 2016 lwa nsonga egi nga ffe tuli politically charged nga twagala okukwata emmundu tulwanyise gavumenti ya Mwami Museveni Kizza Besigye yagamba nti nedda kanzireyo mu kalulu kubanga Kizza Besigye senga ali agenda mu nsiko Mwami Kimbo wanze nange tewalinda byolwaleero either nali badde ndi mu nsiko eyo nga nana ne gavumenti oba nali badde nafa ddanga gavumenti yanzitange nzitidde mu nsiko
nalabako okulwanira omulambo tekinaba n'okutwala bbanga ddene kiri myaka ndowooza nga 2 oba gumu okulwanira omulambo kwali wano ku Christ the King ku Kereziya wano mu town oba ojjukira munnamateeka gwe baali baasiba ne bano bakulisobe gundi yafiira mu kkomera mumanyi ye kaki linnya nange linvudde mutu mujjukira mumanyi kaki oyo omuvubuka oyo basibe kusendeza NSSF yafiirayo mu kkomera yabba sente z'abantu nyingi eziwerako 26 n'azirya naye n'amala n'afiirayo mu kkomera kati ku ssaawa y'okuziika kwe maama we yali ayagala mutwala walala ne mukyala we ng'ayagala mutwala walala ku Christ the King kampani eziika ereese omubiri gw'omugenzi famire zireese buli emu ereese emmotoka egujja ku church waliwo keeso y'amaanyi okakananga omulambo poliisi eguwambi nga poliisi egututte mu funeral home gugire nga gusooka gubeerewo famire zisooke zigende baatuuka ne mu kooti bawoze nze muziika nze mbadde omukyala wempita nze muzaala yonna bye bityo so wabadde ne possibilities ez'obutasiika Segirinyako olwo singa Mpuuga akoze ekyo era waliwo sina lawyer yekka oyo gw'ogambye waliwo n'omulamuzi ndoza mukyala Alakyamoko era naye omulambo bagukayanira ne bagenda mu kooti ne bagukayanira paka kooti ng'esazeewo nti ono tukole ki bagende bamuziike eno egyo emisango egyo mingi gye tuyambe nnyo okusobola okutuyamba ne tulaba nga bwe bisobola era ne bana abakijjubisa nnyo bamuyitanga looyo oyo baali bamuyita Bob Kasango yes so ne bana abakijjubisa nnyo temulowooza nti yatandikidde kugwa Segirinya mpozi nga temanyi byafaayo naye mabega bizinga bikolebwa abantu bodinga Bob Kasango bakanira omulambo gwe ne bekuba n'emigga emizibu ennyo abo baali ba famire naye kati bano babadde nga bombisi ba famire oli mulala ayina accountability gyagala otuukiriza n'omulala alina kyayagala okukola Mamisana Musewandaki esebo tusigire ku kifaananyi omuntu alina ekifaananyi ekinene gwe twandiyise big profile bw'aba avudde mulambo w'ensaine program eziteekateeka amazika ge ziba zitya omuntu nga yafuna society gy'abeeramu bano baleme kutubuzaabuza tumanye ekituufu yes omuntu ng'alina society gy'abeeramu era gyakolagana naye kyali badde kikulu nnyo mu society eyo mwe yagenda bategeka okuziika kwe bwe baba nga bosi bajja kutegeka kuziika kwe bakkaanye ne famire program bagiintegrating kati nze Segirinya senga yabadde mbaka wa parliament nga bwe waffe nga nze mukulu w'enju ya Sewandagi nga mpita mu olunyiriri lwange Paulo Sentamu tulina okubagamba nti ffe wane waffe ku kijja kya Kigwogwa ffe tuteekateeka okuziika kati mu aba parliament mutuwe programu yammwe bani be mwina mubagala bakole speech bani abajja okwogera era MC abawaani olwo tujinza okukisalawo okukanya pakati ewaffe nze MC waayo ne bwe ba parliament ne bwe ba state house teyinza kuletayo MC waayo nze mba MC waayo kati ojja kumpa nkuwa program nti aboogezi abe wamwe mwagala bameka nti bali 10 ne mbagabanya ne mmanya nti omwogezi asembayo waffe wa famire era okuziika ani anaakukola nti ewaffe tuziika mu bwabuwangwa tuziika mu ddiini tuba bakuziika mu ddiini tulina father waffe yajja okukola ekyo bwe tuba tuziika mu buwangwa aliwo tiimu ekulemberwa Sewandagi yajja okukola ekyo bwe tuba tuziika mu busiraamu waliwo Sheikh Gundi yakola ekyo kati gwe ne tuintegrate nga buintegrate nziki programu yammwe yaffe olaba ne babeera basirikale bano bebaziika nga babakubidde amasasi mu programu yaffe mukiyingizaamu buyingiza ne mukuba amasasi gammwe ne muvaawo Faza oba Reverend Obani n'agenda maaso n'omukola ekyaffe naye bino byegambye bino byabadde byakasajja fuba naye kyendowooza era kyenjagala okulabula mukwano gwange Mpuuga tayinza kulwana na Bobi Wine mu nkola y'akasajja fuba n'amuwangula Bobi Wine wadde Mpuuga yagamba muteeketeeke Bobi Wine mulonde Bobi Wine aliko amaanyi ag'enjawulo nga buli anaalwana nago gonna ajja genda mu political limbo alwana na Katonda butereevu Bobi Wine yava mu ghetto Bobi Wine si yali atusinga okumanya ebyobufuzi Bobi Wine si atusinga obukulu abadde musajja muyimbi emyaka gye gyonna ffe tubadde mu byobufuzi emyaka n'okusoba ng'akuba ndongo ali mutugambire ku Jennifer ayimba kiwaani buli omwali siba kiwaani ayimba bya bululu ebitakola kina bibuuza dda Bampuuga abo nti wadde Bobi Wine oli Bampuuga balina kye baali bakoze ekyenkanankana Bobi Wine kye yakola
nga tetunajja ku Kyagulanyi Center ono kubeera ne Bobi Wine abasinga era Bobi Wine abasingira mu Kyagulanyi abasingira mu Bobi Wine kati eno mu Kyagulanyi mulonde gwoyinza okuba omuteeketeeke naye toli mulonde bangi kuffe tuli bateeketeeke naye olwokuba tetuli balonde embuzi zigenda mu Parliament ne ziwangula akalulu ffe abatali balonde ne tutagenda. Mwami Sentamu Sewandagi tulaba bulijjo omuntu ayinza okuba akufa nga walinnya ne bateekawo akakiiko akagenda okutambuza programu y'okuziika akakiiko ako ne bayita ne kubako memba okuva mu family era twalibadde n'akakiiko nga kaliko ababaka ba Parliament ba members of Parliament kalibaddeko ba staff ba Parliament kalibaddeko ba members ba ekibiina NUP nga kaliko ba staff ba NUP Segirinyanga babadde foot soldier kalibaddeko representative wa foot soldiers nga it is a coordinated kaliko no wa family yes naye olwokuba bino byabadde chairman nga wa NUP akakubiriza olwokuba bino byabadde nga birina ekigendererwa ekirala ate ekigendererwa kya bakituusiza Mwami Kimbo wakati senga twogera ku biki ebigenda mu maaso omwaka gwa byakulonda naye Museveni byakola buli lunaku aleetawo ekiboozi ekirala ennaku ezo tumaze omwaka guli ogwedde tugumazeeko n'ebiboozi nga 3 twalina ekiboozi kya Haji eyakwata omwana ekyo ne tukimalira obudde tubeera ku ekyo Electoral Commission n'efulumya road map n'etambula n'egimplementinga yagifulumya mu gwa 6 n'egituwa mu gwa 12 nga bingi ku byo nga tuli ku Haji emazo implementinga fe tuli ku Haji ne Hajatizuula tuvudde awo tuli ku Mukaaku ne Mpuuga ne Abedi Bwanika ye biri byo bitambula atudongowaza nnyo omusajja oyo olaba bino ebyo engeri gye batudongowazaamu kati kanku ekyo okulabirako bojja mu government structure ya public service emirimu gyonna abasinga okugifuna either Banyankole Banalwanda oba abali related nabo oba abakolagana nabo promotions mu magye era zitambulira mu ebyo emirimu egiri political Museveni agigabira mu ekyo teko kubeera n'akakwate ku Bunyarwanda bwoba tokalina tajja kakuwa kakati ate n'ogwaffe gwe tulinako obuvunaanyizibwa kubanga nze Museveni simunenya ne bwe naalibadde nze Sentamu Sewandagi nga nze ndi mu bukulembeze nange Abaganda be naalijuza mu bifo eby'enkizo naddala ng'obukulembeze njagala kubugaanira omanyi bw'otuuka mu nkola y'obukulembeze ng'oyagala kubulemera ababo bennyini balina okuyamba anti enkola y'abannakyemalira bukwate obulemere kati abaawe balina okuyamba okubunyweza n'okubulemera so mu nkola ya demokrasi awo ogabanya buli muntu omuleta kuba nabo tebakufaako kuba bamanyi ti mu myaka 10 ogenda kuvaawo osanga anajja waabwe ekyo tebakifaako naye byokunyweza obukulembeze nange bwe naalikoze kati ne tutuuka ku kafo ke tulinako obuvunaanyizibwa nti obubaka bwa Parliament Nansana municipality nti abamulonda baawa nti ba Nansana municipality ti abasinga obungi mu Nansana municipality baki nti Baganda ate ne balonda Innocent Busuulwa nga musajja Munyankole ne balonda Wakayima Musokensereko nabadde ku weekend nalabye gundi Gashumba yabadde ku TV gye bayita Spark n'agamba nti ye ne Wakayima ba Luganda era babazika ku kijeeki nze nafunye n'ekitabo gye nabadde sikimanyi na kukimanya nze bulijjo manyi bumanya nti maama wa Wakayima muganda wa mama wa Gashumba naye kati nekitegeeza bakitugamba ngedda tebyava ebyamanya bimutagalako Jose bakitugamba edda mu byafaayo byaffe wano nti omukazi Omunalwanda kizibu okumuzaalamu omwana nga toli Munnalwanda ate n'ekirala nti kati Gashumba bamala okugamba nti nze ne Wakayima Musokensereko batuziika ku kijja kyekimu awo otegeera nti wadde ye Wakayima Musoke eno bamuzaala ku kijja kiri nosanga nga constituency ya mu kibuga naye nga balonze Frederick Luhindi naye nga ate eri ewaabwe Luhindi ayinayo abaana nojja wano nosanga nga balonze Nnyeko Emakindye naye nga ne Mwakyoli kati nosanga nga ekitundu ky'Abanyeko Mwakyoli kifunye ababaka bameka kiina Nnyeko akiikirira e Buganda n'oli avudde eri ng'akiikirira abeeri ale Butongo kati ffe gye batugamba nti tetujja kunenya Museveni kugaba mirimu gyonna n'agiwa ababe ng'ate naffe ejjaffe gye tulinako obuvunaanyizibwa ogigabagidde ntugabira abalala kati mu kulonda buli muntu adde ewaabwe. Nzirayo katono ku Kyampuuga wabaddewo engeri y'okujooga nze nkirabamu ngeri y'okujooga abantu kubanga batugamba nti Obusegirinya olwali okufa maama wa Segirinya akasimu kasooka okuba yakubira Ssenyonyi batugamba nti ate yasooka kubira Bobi Wine
eyinza obeera Bobi Wine sinyangu ofuna naye yakubira Ssenyonyi nti ono afudde actually n'eddwaliro okutandika okutagalatagala awo tanafa afudde yali omusajja amaze okufa andira mu ddwaliro mwalimu Katemba eddwaliro bwe limala obagamba nti afudde State House neebuuza nti muyinza muti okufulumya amawulire ago nti afudde mumuze ku byuma mangu era eddwaliro neddamu nerigamba nti is only brain dead naye ng'ate obwongo bwe bufa omuntu aba afudde obwongo kyekitundu ekisembayo okufa ku muntu kati bo process y'eddwaliro bali nti balina engeri gye babategekamu nti omuntu omunene bw'atyo bw'aba afudde tebasooka bikira public basooka kubikira abo abamutwala bwe kiba kirina kyabafuzi ne bategeeza pulezidenti we bweba bwakabaka bunaddiini ne bategeeza ekereziya oba ekyaki oba omuzikiti kati maama wa Sseggirinya ye bambi nga maama eyali ku katanda eyalaba omwoyo gw'omwana we nga guggwamu ye yakuba mulanga bwakuba omulanga abantu abaali of course bali bamanyita akakasenge yadde kali private kali mu Sseggirinya ne bali bakimanyita kali mu Sseggirinya ate embeera gye baali bamulabye mujjukira emabega awo Sseggirinya yali akuzza birthday ye n'atambula ng'akulaga embeera yembi kati bano abasiri baga nti Sseggirinya era gavumenti si yamwadde obutwa tannafa biki byafudde siriimu we naye abantu bangi abalwala siriimu naye ate ne bawona n'okuwona bawona ate bantu kibeerabira prison yemu ku facilities ezirimu eddagala erijjanjaba siriimu erisinga okuba eddungi kuba bakola n'eddagala ey'okubiri magye ng'olina siriimu n'ogenda ebbombo enkola yaabwe era abantu abasinga baagala nnyo okujjanjabibwa ebbombo bwe olina akakisa konna bakakwate konna n'amagye ku siriimu bali wakafulu ate Sseggirinya ne bwe yali badde alina siriimu si ye mulwadde asoose okugenda mu kkomera ng'alina ki siriimu era Nsereko yatugambye Muhammad omubaka wa Parliament w'omu Kampala nti Parliament yajjanjabisa Sseggirinya n'obukadde 96 mu Nairobi Hospital teriyo siriimu gwe basobola kujjanjabisa yadde obukadde 100 so mbadde nkuwa kineno nti bano bayise Nuupu Kyagulanyi abaddewo Olubongo ya Ssenyonyi n'abalala then amangu ago bafulumiza tentative program yali ey'okugobererwa era batandise process zonna batutte omubiri bakutte ku Parliament ku Nuupu makage ku muzikiti era bakola programu yaabwe ne bakinnyonnyola nti bwe tumujja e Rubaga tumutwala ku NUP we tukumye olumbe lwe era we tugenda okusula bwe tuvaawo enkya ku makya tumutwala ku Parliament ye mukungubagire bwe tumaliriza okuva ku Parliament tumutwala mu makage bamutwala Wambogo mu maka bamusaalire bwe tumala okumusaalira tumutwala mu makage gye tugenda okusula bwe bukya ku makya tumutwala wa Masaka Nuupu ewaabwe ebutale ng'eyo programu etegekeddwa era ne batandika n'okulongosa wegambye emiti baagitema buli kimu baakitema kati atondo n'awamatuka eri n'abiteeka eri era n'afuna n'omukyala ajja amugambe nebaza nnyo Mpuuga kubanga nyambye nnyo ku kino ate n'akugamba mbu ate bandese tebampadde yadde siringi 10 kati Parliament sente ze yaleeteza amabugo baziwaani yabadde omutuufu okufuna sente ezo ye ne maama naye yatuweewunyisa naye ate maama sente Maapu Media yatuyambye n'atuwa akatambi nga maama sente yali yazifunye emitwalo ejeegi ejjakyata obupapula bwali bwa mitwalo 5 zino milioni 5 Mpuuga ez'amabugo nga bazimuwadde era ne bazikwata ne katambi kati maama nga yafunye obw'etaano eggulu limu yali akaaba atya ku makya nti ate mukole eki munaku lumu atugamba talina kyakuliisa abaana baba nti balina banyaabwe baba musuulidde awo kyova olaba nti maama naye yabadde n'ebizibu kati ate n'avaawo n'atandika okulaajana nti ate NUP kaadi egiwe personal assistant wa awe mbadde nzija naye nga ensonga tugivaako mu bano mu pati zisatu famire Nuupu Mpuuga ani yasiko walinze Robert Kyagulanyi Ssentamu yasiko walinze atya nga yafiiriddwa mubaka enamba ye mu Parliament yavuddeyo takyaweza ababaka kati kyogamba nti ekyo ekifo ekiri awo wali ayinza okiwangula nga si wa NUP mpulidde Kasiba nti anenya n'abataddewo ebipande byabwe bw'oyingira mu politics oteekwa okumanya embeera yaayo nga bw'oyingira mu luli olulangira mu luli olulangira olugero lugambye nti awalungi tewaba wammwe mujaguzo oleka evuga nokkirira ekibira bakiyita kibira nti Namulondo tebeerawo nga eriko sipeesi kabaka baba bamugjawo naafudde bamutwala nga ku Namulondo okutuulako omulala era yono takungubagira na kitaawe ziba misanyu na mazira nga gikubwa ng'oli akoze eki ntiraba nnaku zino ne mubika abakulu b'ekadde baffe omwaka guno gwonna babadde bafa ng'oli agenze kati etteeka ligamba nti omubaka wa Parliament bw'afa oba bw'avaawo nga takyali mubaka wa Parliament tewayita myezi emeka
biri nga tekunatuulako muki kati bwe tukulabanga olwadde kimbo oli mbaka wa parliament fe ntebereza nti ojja kufa tutandikirawo okunoonya akalulu ekyo yembeera gye wayingiramu olina bigumira naye oba tebannakuziika akalulu batandikirawo kanoonya kati bano bakasiba nti abanenya mbusimanya ffe Kasule ne kukuziika kwe kwennyini nga baziika Kasule twakwata obuzindaalo Kasule Kibirige Sebunya kitaawe wa Kasule ne kukuziika kwe kwennyini twakwata obuzindaalo ne tugamba nti omubaka waffe agenze naye teeka ligamba mu nnaku nkaaga tugenda kuba n'omubaka omuki omulala bannange banyabo ne bassebo nze ayimiridde wano mukungubazi munnammwe nze omu ku abo abeegwanyiza ekifo ky'omubaka ono kitalo nnyo kitalo ddala yafudde naye mukama bwate bwe yakoze eki bwe yageze naye ekiddako kyeki ne teeka kirikola ki oli agenze so tewali ensobi yonna eri abakoze gundi bipandira biki byebyo byolaba Kasiba ntera nda munaane nya Lubongoya mbu lwaki Lubongoya eyasoma mu Harvard diguli ye y'amateeka tasobola kuwolereza baana mu kooti bw'osoma diguli ye y'amateeka okupracticinga law mu Uganda oteekwa okukola gye bayita diploma in legal practice mwero DC n'omaliriza n'ogenda n'obeera registered ne law council. That's why omukyala oli kubanga ye omukyala owe Kenya Martha Karua bwe yagenze okujja wano ye Kenya ayina diploma in legal practice eye Kenya singa abadde ayina diguli yokka eno gye tuyina eyaffe LLB eye Kenya teyalize wano n'awoza musango okuwuza omusango wano oteekwa okubanga olina diploma in legal practice kati Kasiba nti yabuuzizza n'akakasa nga Lubongoya ayina diploma in legal practice wamawulire olina n'abatoyi kuleta abantu nga profile ezitowa wamawulire kakati ate n'ekirala tebatubuulira nti ligo ttiimu y'abasejjirinya era agikulira ye mukwano gwaffe omubaka wa Kampala omuwala Malende Shamimu Malende ne Sam Muyizi ate mukazi watu kati mulwadde n'ekyo tebakyogera kakati oyinza kuddira Secretary General nga yamala okudispatchinga ttiimu ewolereza abasejjirinya nti ate nayo yagala agenda akola eki kifaanako nga bonaabuuza mukwano gwange Daudi Mpanga nti nga mukooti kyamulabye ng'ate eriyo Ernest Kalibala awoza wa mu Daudi Mpanga ate obuuza nti lwaki Daudi Mpanga saakoze eki saamulabye no bali ba administrator balina n'omulimu gwabwe era abo bate bakyagenda mu legal practice ate bananyini tiimu bamanyi ani awoza musango ate ba lawyers bamanya okuwoza emisango tebagiwoza ng'oyimiridde wali wokka eri ababeere no wansi abakola paperwork sewanda jinga nakafulumo ojja kundaba nga nze nkulembedde mu kuwoza emisango kubanga ebigambo mbirina n'okwogera kwange kitone naye nga wansi eno eryo eteekateeka nze omulimu gwange gwakuyimirira wali mu maaso g'omulamuzi nembikola ki n'obiteeka mu nkola yo twogere ku nga tuwunzika twogere ku endorsement ya maama aendosinga omwana ono Luwemba maama takyalina mafuta amalusu ge kati bwagakuwandako bwati naddala awo mu Kawempe eyo erimu ejjuddemu aba NUP gabutwa yaganye okugenda mu good books ne NUP singa abadde kuwanda anointing oil awana paraffin kati era ne bumwandula ku kisaanyi kifa buli kiramu kyonna kyowandako paraffin kifa etegeza politics wa succession endorsement agirina kubanga si ye yakola endorsement kusejjirinya yakola endorsement kusejjirinya bamuyita Bob Wine Robert Kyagulanyi Sentamu kati ebya maama tebitumali ebiseera Kimbowa ekibiina kye kijja okusalawo gwe nawa kadi awo eya NUP gwe tugenda okunoonyeza akalulu fena mwetuli ojja kundaba anogenda kuvayo busukuma nansana ngenda kuba nnoonya akalulu anti okujja nona akalulu ngenda kunoonya akambaka nokakuuma nja kuba omubasuba ekibiina gwe banaabawa yenna gwe banaatuwa nze wadde kati nagwe njagala nnyo njagala Nalukoola nange njagala Nalukoola oyo Nalukoola kuba kanso manyi kati nange nayo nooneka nze kyemanyi mu parliament weetaagayo abantu babiri bokka amanyi amateeka n'oyo amanyi ebyenfuna bw'ojja eno nga tobimanyi parliament yali badde ne koosi wali nga bw'ogamba nti kati ffe tusoma amateeka tugasomera Makerere bw'omala ogasoma emyaka egi togenda ga practicinga nga tofunye diploma eno in legal practice ey'emyezi 9 ne mu parliament twasaba dda LDC designingeyo diploma nga tugita diploma in legislation ababaka abo wakiri diploma in parliamentary legislation nga bw'omala era diploma yali badde nnungi nnyo bweti kubanga tulaba nti nsomya amateeka Makerere bojja kwero DC ka diploma ako ne kankuba sigenda mu kooti
totula kubba kati n'ababaka twali balonze ng'ewaffe eri kyali tuyambira okujja mu bannamba lujega abatalina biwandiiko ng'omubaka omala omulonda bw'aba tannalayira mu paalamenti wali agenda n'asoma diploma in parliamentary legislation ayige oyiga otya okwogera mu paalamenti oadressinga otya sipiika bino bikola otya kugamba ekigaana ababaka baffe okwogera tebamanyi bwe boogera mu paalamenti kati wali baddengayo ka diploma in legislation ale n'abamanyi beematira okufa era nga ka diploma in legislation nga bw'okola ebigezo n'okagwa bakuwayo chance emu nga bw'okagwa mu chance ey'okubiri n'okagwa ng'ekifo kyo kisazibwamu ne tuddayo mu by election oba tolina byogenda kuteesa ne baleeta omulala ne baleeta eyali runners up oba ne baleeta omulala kati kyali badde nga kituyamba nnyo okuba n'ababaka abatali baki njagala kubanga nkusiibula Mwami Sewandagi Seggirinya Muhammad Mr. Update eddoboozi ly'ekyebanja yabadde musanyufu n'ebyakoleddwa ku Lumbeerwe tetuyinza kumanya mufu oba yabadde musanyufu oba si musanyufu okusinza ku njogera ye ne bye yalinga ayogera olaba nga byonna byatuukirize teyasanyuse kubanga Kyagulanyi teyawezeza ssaawa 5 n'okumwebaza tebaamwebaziza nga Seggirinya bwe yakigamba kati bwe mbanga nja kumupimira kwekyo ekiraamo kye yakola ekisembayo Kyagulanyi mumwebaze nnyo 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 ng'ate mama wa Seggirinya yeebazizaamu mpuuga awo Seggirinya si musanyufu ku ekyo naye ebirala byonna ebyabaddewo biyinza okuleeta essanyu lye abaana babaddewo Seggirinya musajja wakuzoganya era abadde musajja wakuzoganya ng'ebyo ebizoganya byabeeramu omulabye emisinde gyadduka ano ng'azoganya poliisi era n'omubiri gwe gwabaddemu okuzoganya ate yabagamba nti mbabonyaabonyeza mu bulamu ne mukufanja kubabonyaabonya bino byogera kyova olwo abantu tukyamwogerako so essaawa zino maama w'omugenzi oyo alina kati kuddukira wakubanga nalabye musaawa 6 yatandikiddewo kabenja maama w'omugenzi asooke yeesonyiwe bano bonna abamutwala atuule awaka awe ennaku 9 nga yeebuulirira ennaku 9 we zinaggwerako kyanaabajje mu mmeeme ye ng'enyumiza n'omwoyo gwe adde akibuulire Kyagulanyi musonyiyi olaba Kyagulanyi senga si musonyiyi teyalisonyiye Saanya olaba yayogera ku press conference n'agamba nti bannange Saanya twamuwulidde naye bw'ajja mumukole ki mumwanirize baba bali awo ng'era Saanya akoze eki Saanya naye nze nkyamutya ku bigambo ebingi Saanya bye yayogerera Bobi Wine nkyamutya nange nkyatya Bobi Wine kubanga nze Sewandagi siyinza kufuna gati zisonyiwa Saanya mu bigambo Sitaani talokoka embwa teyinza kuzaala mbuzi so mama Seggirinya asooka kakane butereevu maaso wayinza okubaawo emberebezi nalabye bayinza okulwanagana akakkane ku lw'obulungi bw'abaana ba Seggirinya abasigaddewo Seggirinya alina emikwano mingi mu diaspora naye gisobola kuyamba Seggirinya nga giyita mu NUP akasente ke bamusuubiza nako akakwate bulungi kubanga nakalabye bannamwandu bayinza okubanga enamba eyinza okuweramuko naye eyinza okuleeta ate ebizibu naye njagala nkubulyeko be kino ng'okimanyi mu mateeka Seggirinya talina namwandu yadde ogwo tujja kukozesa buntu bulamu ayina baana kati bano bakyala okubawa akasente bunaaba buntu bulamu mu mateeka banyabo ne basebo mwe baleeta abaana ku mwena tekuliko na mwana otandikirawo zikayaniranga omukazi abadde ku mwana we Nairobi agakkaani nsambya biki ate ne yali badde akaana mpozi mu ekyo yabadde mu Sauda Madada gwenda tebategeera Sauda Madada yagenda najanjaba Seggirinya Nairobi n'agenda naye kunyonyi n'abooluganda tebagenze ne mukulayira ye yamuleeta n'okumulayira ye yamuleeta nga Seggirinya alinga atalina mukyala era teyamulina bano bonna abakangaza kati olwaleero tebajja Sauda Madada yaleeta Seggirinya oyinza nze nali manyi n'okumanya nti Sauda Madada ye mukazi wa Seggirinya kubanza obusajja obumpi obwo obutono ku bakazi abanene mbutiira ddala mbumanyi bw'amaanyi buba bwa ttabu era Seggirinya yamaze kuva n'omanya nti Sauda Madada nti yali just mukwano gwe nga si munne yali colleague mu struggle naye nze nali sikkiriza nti Sauda Madada si munne wa Seggirinya so Sauda Madada era yakoze security eyo naye eyekuuma yabadde komanda waayo viva mwana watu Sauda Madada wakoze omulimu ogw'amateeka abatakutegedde bwe tubaagala basigalaawo baba tebakutegedde basigalawo nga tebakutegedde gwe kiwakoze wakikoze ffe abakutegedde twakutegedde kubanga abadde oziika komanda wo wabadde oziika comrade ate bino ebigambo byawulira amanye omanyize buli mpuli ekigambo ng'omuntu anvuma waliwo anvuma ne mbuuza ani anvumye kati bwe mala okumanya nti kati mutimu mpuuga temulimu ayinza kwogera kirungi ku saidi ya Bobi Wine bino era oba osobola ebyo na biwuli n'obiyitako n'obiyita obuti nolabanga omanyi mystic call okusokola ebirungi 100 bw'okolayo ekibi kimu
kibisangulawo byonna oba tolina kalungi nakamu ke wakola kati bw'okola ebirungi 100 mu kimu n'okolayo ekibi bwe kisangulawo ebirungi 100 osigazaawo akalungi akatya ne bakujjukirako ako banyabo ne basebo mwebale nnyo abadde batuwuliriza batugoberera mbagamba bulijjo bino byenjogera bigambo byange londamu ekyo kyokka ekinaakugasa ekitakugasa kimbuulire kindekere omulimu gwange sebo mwami Kimbo wansaba onnyambeko ndi musawo wa ttaka wa ttaka nzijanjaba buli kirwadde kyonna ekiri ku ttaka buli kizibu kyonna omuntu kyalina ku ttaka gwe mulimu abantu balina ebizibu bingi eby'ettaka biyitirivu basomere buli kizibu kyonna omuntu kyalina ku ttaka gwe mulimu gwange nze Senta Mukasa Sewandagi namba yange 0702 43 88 52 0702 43 88 52 MTN 772 43 88 52 awo bonfunye buli kizibu kyonna ky'olina ku ttaka oliguze weetaaga kusooka kunoonyereza oyagala kuligula bali kuguza tebakuguza kapa mu kutiya ya family waliwo akuguza yakuguza lirye togule empewo ogwo mulimu gwange okunoonyereza kyapa ttaka lyali lya jjajjaawo ekyapa kyabula bakibba weetaaga letters of administration ettaka liri ku blue page liri ku white page tomanyi gye liri naye ng'okakasa nti awo wajjajjaawo nja kujjawo nzijewo coordinates ngende mulandizi ekyapa nkinoonye but at a cost mugenzi yakuwa neti yakuwa buwandiike ebyo nambi manyi nja kubinoonyereza naye okumpita obuyisi for consultation mwami Kimbo emitwalo 100 osooka giteeka ku simu yange bwe gijjako nentunula bwe nti nendaba ka message titititi mitwalo 2 nga nkyebuuza ani agimpereza n'okuba akasimu ndi mwami Sewandagi sebo nze Kimbowa ozirabye nze ntaddeko ssente ze emitwalo 20 sebo nina ekizibu kyange ku ttaka nkusangewa awo ne bw'onooba Kenya nja kwereeta sitambuza ba client kale mwebale bannaffe okutugoberera ye mwami Senta Musa tugenda kuddamu okutandika okubeera naye anti guno mwaka mpya tugenda si mwaka gwa kusumagira tugenda kwogera ebyobufuzi bingi nnyo kubanga we tulaga era nammwe mulabawo yadde omusajja atuteeka mu mbeera twogere ku byabufuzi era be tulina okwogerako ate twogere ku ki era be tulina okwogera embeera gye yateekawo omanyi nakibuuzizaako abantu nti amaanyi abanyankole batufugidde emyaka aga amaanyi ge batadde mu kwagala okuwamba ettaka lya Buganda lye batalitwala senga bagateeka mu kulaakulanya waabwe senga tebakyalina kibeetaaga Kampala singa bakoma na Masaka nga bagamba bugambi mwabeeyo tunaabawuliza kati eriyo omuntu ava era ndali najja e Buganda ng'ayagalayo ki kati ennaku ezo nali ntambula Mwakyoli ne ntuuka Mwakyoli ne mbuuza omwana yali anambuza ne mugamba naye bannange naakatambula wano kilomita esukka 10 naye nga sirabawo kafo konna wenyinza kutuula yeno munnange bwe wate bwafaanana konze kyemuva mu dduka namwe ne mujja ewaffe weewaawo kale awalungi tewaba wammwe mujaguzo oleka evuga nokkirira ekibira tuliddamu ne tuwuliziganya nate kulamusa ne nkubuuzaako emirimu gy'osobola okuba nga okola webale nnyo webale ddala genda maaso okuba nga otugoberera munnaffe eno gy'osinga okuba nga otugoberera kyokola kisinga okubeera ekikulu era kyekisinga okubeera ekyamakulu era ekyenjawulo naye nga sinaakusi kugenda nnyo wala kkiriza nkwanjulire bannaffe aba Dream Restaurant bano nga bakafulu mu kufumba emmere eya buli type bafumba mu restaurant ate bafumba ne wabweru ntegeeza outside catering olina mukolo olina dduwa olina mbaga olina kwanjula olina introduction olina kuhinjira olina abantu bakukyaliddeko ewaka abantu 20-30 bwe batyo kala nkutegeeza nti bannaffe aba Dream Restaurant nga basangibwa wali ewandegiya bakugu nnyo era basobola okuba nga bakukolera ebintu ebirungi basobola okufumbira emmere ennungi n'ogirya n'abantu bo ate n'osiima gwayagala delivery ng'oyagala oli ku mulimu toyagala kuvaawo oyagala bakuweereza awo wooli okyaziza muntu waka tomwagala kutambula musobola okuba nga atera mukubira namubiru akuzira 751 595 n'abeera nga abaweereza kye bayita delivery okola bukozi odayo ng'emmere okutuuka ko gwayagala okujja wennyini jangu ku restaurant zaffe ewandegeya okulina n'akatale k'ewandegeya kweyaga amakubo 2 agatudde mu katale erimba liyita Mulondo Road ddala baliyita Byashara Road bw'ogatambulamu n'ogatuuka gye gakoma Dream Restaurant ojja kuba nga oziraba ate naawe ali kusaidia Equity Bank bw'onooba oyambukidde ku ekyo ekikubo ekyambukako Equity Bank nga wakayambuka ku mukono guno ogwa kkono ojja kuba nga olaba Dream Restaurant ate gwe wano mu bitaala ebya Bombo Road ebyo ebyokutwala osomoke wandegeya otandikeka ogende bwayise
awo wenyini waliwo nawo Dream Restaurant after Haji Kasule mall wale kizimbe kidako kwa kule Dream Restaurant branch yaffe endala. So njagala kutegeeza nti tufumba okuva ku kyenca omuli chai omuli emmere ya buli type ekyemisana bwe pona ekyeggulo okuva ku Monday mpaka ku Monday fere tuyosa kubanga mwe bantu bafa abatuyimirizaawo kale tobeeraawo nobanga ofenjala nawo oli osobola okubanga okuba ssimu emmere netuukako n'osobola okubanga ate olya ate era okute bafumba emmere eya boyiro oluwombo olwa boyiro oluwombo olw'ekyennyanja oluwombo olw'enkoko oluwombo olw'obutiko oluwombo olw'ekinyeebwa na buli kika kya mmere yonna gy'oyinza okubanga olowoozaako bannaffe aba Dream Restaurant balina n'abaana balungi ennyo abakola ebintu ebirabika obulungi ennyo so gendawo ate ojja kubanga ate ofuna ekyennyini oba olyawo kyoyagala mu mbeera eyo kkiriza ne ramba njulire ne bannaffe aba Biva Organic bano nga bajjanjabi nga bakozesa obutonde bwe bayita natural products bakozesa natural products omuli omuddo mwego mulaba eyo ne mugulima naye bo bamanyi eddagala eriri mu muddo ogwo gw'olina bizibu byanjawulo olina prostate mu baami olina ulcers olina hernia olina akawago olina eyo gye bayita gondi gallbladder akawago n'ebirala mu bakyala tofuna mbuto zifuna zivaamu olina omusujja gw'omulubuto olina fibroids olina dabbuguma olina hernia olina ebyo ebintu complications ezikulemesa bw'ogenda mu nsonga z'abakyala olumizibwa nnyo olwayo okugendayo olwayo okuvaayo oluusi togendera ddala tokyalina appetite toyagala kulya n'ebiringa ebyo nkuzigirira bannaffe aba Biva Organic basangibwa wano Biva Organic basangibwa wano Mengo opposite court ye Mengo wale ekikubo ekyama wabata Mukasa Road nga wakaita ku company ya basi bata Bebeto kyoddamu okusanga ekizimbe ekiriko langi ya green ne coffee brown be bannaffe aba Biva era Dr. Senjobe Richard awatuula nagenda maaso okubanga ate ajjanjaba abantu kyokka ate atambula ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bw'oba gwe ng'oli Kayonga towetaaga kujja ate Mengo kubanga awe Kayonga ku Katikomu ayinawo branch bw'oba ng'oli Lugazi ojja genda awo okulina na Absa Bank ayinawo bw'oba ng'oli Mbalala naye ayinayo e Masaka ayina Mityana wonna tulinawo branch ezi zaffe abo bannaffe aba Biva Organic abeewaddeyo okubanga ate bajjanjaba abantu okubajjamu endwadde zonna bakozesa basawo abazungu ne bakwekebejja ne balyoka bakufumbira eddagala naye okumanya ebisingirawo ddala gwe ng'ogamba endwadde yange togikonyeeko oba ogikonyeko naye sitegedde kubira Dr. Senjobe ali ku 0752462427 bw'okuba ku eyo obeera olina Dr. Senjobe butereevu era omuga dokita saba kuntaasa nina ekizibu ekiti naye simanyi kikyakola so ajja kubanga akulungamya era abeerenga akuwa obujjanjabi obwennyini bweweetaaga be bannaffe aba Biva Organic abasangibwa wali e Mengo opposite Masengere oba ku ekyo ekikubo ekiva wali kuko